DP mu Uganda wano ye first born w'ebibiina n'olwekyo tewali kipya kibaddewo kati kitabeerangawo. Nze naakabeera mu bululu 8 okuva 1908 ngenda n'enjogera nti biringa mupiira. Omupiira gulina amateeka 17 bakyusamu bukyusa ne bagaa nti kati offside omubiri gwonna guteekwa okuba nga guyiseemu nti oba n'akagalo bwe kayitamu. Bw'ogamba okubba akalulu ffe be baasooka okubba mu gyenkaaga mu 8 ne batwongera bazze batubba 8 DP yafuna entebe 78 naye Muwanga n'asalawo bagiwa 5 era ffe ne tugamba tetujja genda eri gye baalaga naye kati bo engeri gye baali abato ne baddusa omubbi ne bamukwata ne bamujjako essaati yaffe ne bagituulira ne bajambala kifuba myaka 4. So bw'ojja n'oyogera ku bakulembeze ababuziddwawo abakoze ekife ne Ben Kiwanuka amalaalo tewali. DP bwetuula n'egamba nti omanyi twetaaga okwogerezeganya, twetaaga okukyusa amateeka g'ebyokulonda, twetaaga okusonyiwagala n'okukyusa obukulembeze mu mirembe. DP yokka yali ekikozeeko mu gyenkaaga abasoma history nezzaayo obukulembeze. Kanso Yusufu Nsibambi yasituse n'agenda basisinkana omukulembeze naye yagambye nti nebuuziza kuba politicians abalala ne ba religious leaders. Teyagambye nti nasituse nzekka, yagambye nebuuziza era ne bano ba political leaders abalala ne bagamba kiryoke. Era n'agamba nti in a period of 1 year abadde ng'ayogera ne the president of the republic. Baluzas mubaddemu naba NRM nga nabo baluzas abafiiriddwa akalulu kali. You know how it hurt singa wakava mu kulunze nabadde nali mu kalulu n'engwa n'entayitamu obeera oli financial report nga weetaaga akuyambako kati okugenda wali ffe tukulabira mu context eyo nti gw'otuuteyo lubuto. Nze nga commissioner akola ne president mulimu gwange okuwandikira president nti wano tuteekwa kubawuliriza because they are all Ugandans. There is 2.7 million people abagenda ne balonda ne bagamba nti ebirowoozo byabwe mino tebiriimu. Tetusobola kubeera wano nga tutandise buli muntu mugende mu reconciliation ekibuuzo kiri nti backnologinze ensobi ezibaddemu okutuuka okwagala okulikonseyi. Wali omukkate wabula muliro nkulamusiza komunaga mpuliriza yonna gy'osinziira okuwuliriza essaawa zizo zoolekedde okuwerenya wasigadde eddakiika emu wenjogerera bino ssaawa 4 nga zimaze okukoona. Olunaku lwa Sande naku z'omwezi ziri 8 omwezi ogwokubiri mwaka 2026 era mbakulisaayo mu kulonda kwa bonna. Kulonda kwa bonna kwawedde ku lunaku olwokusatu ennaku z'omwezi zabadde 4 nga tulonda bassentebe bazi divisions mu bitundu n'amagombolola ne bakansalazi baabwe. Naye oluvannyuma lw'ebyo byonna tujjukira bulungi nnyo kuviira ddala ku kalulu k'obwa president akalonga ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'olubereberye wamu n'ababaka mu parliament. Bingi ebizze bibeerawo ti n'okulonda kuno okujja kuddiringana tukusanze nga kubaddemu oboolyawo ebirumira ng'era embeera bwekyatambula nga mu bitundu eby'e Masaka oba mu kibuga ky'e Masaka akalulu keeyo kakyayogeza bangi obwama era nga kaliko bingi ebitali bya bulijjo gamba nga abantu kye basinze okuteekako essira tikyewuunyisa newankubadde ng'omwe yali yawangulwa yeekubira endulu n'agamba nti teyawangulwa mu butuufu n'olw'ensonga eyo ng'obululu bwalina okuddamu okubalibwa naye bulijjo mu mbeera efaananako bw'etyo obululu bwe buba bubalibwa ne wasangibwawo akabokisi akasumulule oba akaliko ebitatambudde bulungi okuwala we kukoma naye mu k'e Masaka baakandanga kusanga bubokisi busumulule ko nga kagenda mu maaso eyo embeera eggwanga likyataddeyo amaaso n'ebitundu ebirala. Ate okulonda kuno okuzze kubawo oluvannyuma gamba ku gavumenti ez'ebitundu ku district municipalities eyo nayo ewaffe mukono nayo tukyakinyumya bassentebe twalagibwa babiri okuba returning officer naye mu embeera ezifaananako bwe zityo amukulu bamwene ne bonanyenye omutwe ssebo ewaffe bwe tutyo bwe tuli kati no program wali omukka tewabula muliro newankubadde nga tutunuulira nnyo ekikunyizizza n'ekikusanyusizza naye tetulema kuteeka ssira ku nsonga z'eggwanga naddala ezirumira wamu bannayuganda.
olunaku olwaleero nga tugenda okubaganya ebirowoozo wenjagadde nnyo tutunule jagadde tunule nti oluvannyuma lw'akalulu kano akabonna akalulu kano bingi byekaleseewo oba byekalese emabega nga bulijjo era obululu bwe buggwa tutera okusisinkana embeera ezifaananako bwe zityo gamba nga abantu okufuna obuzibu abasibibwa ababuzibwako abantu baabwe abamu okufiira mu kalulu tujjukira kali kalulu oba kamwaka kyogo oba kaali ka 2016 ekimotoka ekyasaabala abantu abaali bakuŋŋaanye baali bawagizi bakano Dr. Kiza Besigye Kenny Nzijukiro nga temunazaalibwa baali awo mu bitundu by'e Namanve ekimotoka ne kibasaabala mu bugenderevu ne kikoma eri ne kidda embeera bwe zityo tuziraba naye akalulu bwe kaggwa tutera okudda ne tugamba nti kati akalulu kawedde biki ebiyinza okutwala eggwanga maaso wasobola kubeerawo ki ekiyinza okuyamba kati okutambulira wamu okwogeraganya kyekinaasoboka nti abawangudde boogere n'abo be bawangudde okulaba nga bakolera wamu ekyo kisoboka mu Uganda eyaleero awo nawe tugenda okutunuulira nga tutunuulira nti kwokulonda okuzze kubaawo oluvannyuma lw'akalulu tuzze tutambula tutya tujjukira bulungi nnyo ti oluvannyuma lw'eggwanga okuva mu nfuga ey'omugendo eyawamu ne tugenda mu nfuga y'ebibiina ebingi awo wewaleetera n'omukago ogwa iPod mukago ogwo gwajja ng'ekigendererwa kwe kulaba nga ebibiina ebirina ababaka mu palamenti ekirowoozo ekyo kyajja mu 2010 awo ne kibeera nga iPod etondeddwawo naye okugiwulira ddala nga yamaanyi ekola okutandikira ddala awo 2021 naye ng'ekyagireeta kwe kulaba nga ebibiina ebirina ababaka mu palamenti waakiri bituula okwogerezeganya okubaako kye tutuukako nzijukira bulungi nnyo FDC bwe yali nga kyekibiina ekikulembera oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti era nayo waliwo ekiseera lwe yagaana okuteesa mu iPod ye Kennedy Mutenyo ne DP babadde nga bagonvu nnyo bulijjo mu iPod babeerayo zijjukira Jema we yalinayo omubaka basaalirwa naye yatuulanga UPC akena abeerawo naye ekibiina ekiba kiri main mu kiseera ekyo kitera okugaana enteeseganya ate era ne iPod yennyini abagaana ogendayo batugamba nti kakale mutulage ki ekyali kivuddeyo kye muteeka ku mmeeza ne tugamba nti kyekino ffenna kwe tuba tusinzire ebyo byonna mbyogera lwaki lwakutema musingi okulaga nti enteeseganya ziyinza okutuyamba okutuzza oluvannyuma lw'enjawukana nga waliwo emiranga nze banzibye akalulu abanzibye babadde ba mu nnyumba nedda abeeri be banzibye eyo kategore nebeerawo newabeerawo abaabuzibwako abantu baabwe kati betunulira mu kibiina kya NUP principal ye tetumanyi kituufu wagyali bwe tutunuulira ba Asmani Magwa bagamba nti principal bamunoonya nnyo ekwese bwenzire abamunaga nti teri amunoonya yamanyi gyali mu nsonga ezifaananako bwe zityo ba deputy presidents ba NUP omu tukimanyi bulungi ali mu kkooti awere nemba na gya butujju n'ababiri ababadde babuzibwawo balabiseeko nga bavunaanibwa kukuma bantu omuliro mu mbeera efaananako bwetyo kyekiyinza okukolebwa mu studios abamaze okutuuka nina mukulu Asmani Magwa wa NUP ava Buddaka nsuubira omubaka Tebandeke bw'anaaba nga atuuse nsuubira omubaka Lulume Bayiga oyo naye ava mu PFF ate nga already mukwano gwange kamishona bamwine ye yatudde dda waali ne Kennedy Mutenyo ku lwa DP ate era n'embeera n'omukulu munnamateeka Wafula Derek Oscar oyo yo ekimundeesezza ku pano yange sebo lya olwaleero n'ennaku endala njagala nnyo okubeera ne independent mind ku pano bwe tumala okuwulira buli omu ng'asikazza wuwe kiki kye tuyinza okutunuulira mu muntu ataliiko kibiina oba ataliiko ludda naye nga manyi amateeka ate ng'agoberera ebyobufuzi tandise ne Kennedy Mutenyo omuzindalo gugwo wano ennyonyi enkeeza eri olusiringanyi mbulira ekikunyiizizza n'ekikusanyusizza na kiki kye tuyinza okukola oluvannyuma lw'akayisaanyo k'ebyokulonda. Webale nnyo n'abawuliriza abaffe aba Radio Simba mbalamusizza neera nja kutereezaamu okulonda tekunnaba kuggwa kubanga abatuuze b'omu Njeru Central Division naddala zooni zi Lugazitu Nakibizi ne Wampala obululu bwajjanga ebifaananyi byabwe tebiriiko nga teffe nga DP twalinayo Nansikombe Morini era gwe tumanyi gwe bagenda okuwa so tulinze batubuulire tuddamu ddi ekinsanyusizza oba ekinsanyusa kiri kimu nti byenzize njogera buli wembeera tewali kitatuukiridde mukulu bamwine akimanyi
bwe twogerera mu bibiina by'obufuzi kati DP mu Uganda wano ye first born w'ebibiina n'olwekyo tewali kipya kibaddewo kati kitabeerangawo. Nze naakabeera mu bululu 8 okuva 1908 ngenda n'enjogera nti biringa mupiira. Omupiira gulina amateeka 17 bakyusamu bukyusa ne bagaa nti kati offside omubiri gwonna guteekwa okuba nga guyiseemu nti oba n'akagalo bwe kayitamu. Bw'ogamba okubba akalulu ffe be baasooka okubba mu gyenkaaga mu 8 ne batwongera bazze batubba. Naye mubadde bagonvu kuba neyabalwanirira teyali kumwe ababbe. Anti kati ate mukulu bamwine engeri gyali wano mukwano gwange obubaka ajja butwala. Mu 8 DP yafuna entebe 78 naye Muwanga n'asalawo bagiwa 5 era ffe ne tugamba tetujja genda eri gye baalaga. Naye kati bo engeri gye baali abato ne baddusa omubbi ne bamukwata ne bamujjako essaati yaffe ne bagituulira ne bajambala kifuba myaka 4. So bw'ojja n'oyogera ku bakulembeze ababuziddwawo abakoze ekife ne Ben Kiwanuka amalaalo tewali. N'olwekyo tewali kitabaddeewo. So DP bw'etuula n'egamba nti omanyi twetaaga okwogerezeganya, twetaaga okukyusa amateeka g'ebyokulonda, twetaaga okusonyiwagala n'okukyusa obukulembeze mu mirembe. DP yokka yali ekikozeeko mu gyenkaaga abasoma history nezaayo obukulembeze. Naye bw'otuuka kati so ne tujja tugamba nti tukole ensonga 4 ezaakolebwako mu 2022 nti tukole ne tusayininga endagaano ne gavumenti ya NRM. Tetwasayininga nayo kubanga bamalayika nedda, twasayininga n'abantu betumanyi 2022 yeno cooperation agreement yammwe ekyatugubye era cooperation agreement eyo buli ayagala nze njimuwa kuba tugirina eyogera ku bintu bina byokka okukyusa obukulembeze mu mirembe, okukyusa amateeka g'ebyokulonda, okusonyiwagana n'okwogerezeganya. Myaka ena down the road mutuuse ku kikwera. Kakati ebintu ebyo ebina si event mu luzungu naye process. Olwaleero ekiri ku lulimi lw'abantu batubbye akalulu bakoze batya kukyusa mateeka kye twetaaga nti returning officer alangirira atya. For example wano ku radio Simba singa ebadde polling station e Kenya olumala DR form ya wano bagikubirawo ekifaananyi ne bagiweereza e Nairobi. Naye kati wano bwe ennaku zino DR form eva wano ne bagitwala Nakawa gundi returning officer we Nakawa ate ne bivaawo ne bigenda Ntinda ku Kampala. Bwe byavaawo ffe twali Nakawa kutali center kyova olaba buli muntu yalina DR form naye nga bali bye beesomera birala nnyo. Kati okuggyako ng'okyusizza amateeka naye bwe twakyogerako emyaka 5 emabega waliwo abaatugamba temulina kye mutugamba, mugenze kwetunda, mwetunze wa Museveni. Abamu ku bo n'abalabye mu kifaananyi nga bali eri gye bagamba nabo bagenze okwetunda nga bagenze ku katale. Simanyi oba bagenze kwetunda naye Kabaka yagamba enkuba eryokanga n'etonya kaakati tubalabye. Twabagamba banna nze naliko agent mu 95 mu 94 ow'ebyokulonda ebyokulonda CA 94 wa Damiano Lubega Lubaga. Naliko agent wa Semogo 96. Nagamba nga abantu akalulu tebakabbira ku box. N'olwekyo bano boogamba nti bayimirire mita 2 tebalina mugaso. So kati ekyo kiraga experience. N'olwekyo kiringa gwe singa obadde maama waffe nga gana agasajja agali wano tuli batabani bo DP first born bwe twogera muba mulina kuwuliriza muba mulina era lyekkubo bansi bambi lye baakute lyekkuba etuufu kubanga tojja gaana kuteesa na President Museveni ate oyagala genda mu Parliament oteese n'aba-NRM abali mu Parliament abakulemberwa oli. Ekyawadde abamu okutya nti ababadde mu nsisinkano eyo be baagudde mu kalulu nga bawanguddwa ebyo biyinza okuba nga ensisinkano neyo w'ekitiibwa Joyce Ssebuggwawo nga yatandika bwetyo. Anti kaakati enjawulo yiino eyayise mu kalulu
ali mu pata asanyuka, ali mu saalamu, ali mu kereziya mizigiti asaba. Eyawangudde talaba kizibu kiriwo. Oli eyawanguddwa yalaba ekizibu ekiriwo n'agamba tuterezeemu ate ng'alina empewo talagwa muliro. Exactly. So kaakati ekikulu abagenze State House eyo yamuwiwa musolo ya bannayuganda. President enkya oba oliawo Mao ye yandigibaddemu oba Kyagulanyi oba Lukwago oba ani. Kaakati nina newe nabadde omuntu omu n'agamba bamukuba akalulu wa PFF oba FDC enakawa nti kati Lugindi gwe balonze tobyawula anti kala ze zimu. Ate bano bagamba tugenda kujjawo bali naye babalemye okujjawo ate nabo kwe kuvaawo. So kati tuli mu katemba yennyini neffe tubagamba obadde wa Luhindi nga toyawula otyo kaakati PFF n'olabira ddala ensi nti twetaaga kusabira eggwanga, twetaaga kulisabira. Waliwo omuntu andeeseeko azagamba naye bano batulimbalimba nnyo, batugamba ate bajja kanoonya ate tukabanje ate tukole tuti ate beekwese bw'obedde obuuza wano oba bataddemu ne tukaviire kati. So abantu beetaaga okumanya amazima nti tewali kipya kiriwo kati ekitaaliwo. Era ffe tutunula ne tugamba eggwanga lino lyetaaga kutuula tuteese. Abaatuvuma 2 olwa cooperation agreement nabo gye batandiseeko, naye ate ekyabalemye naye nti kati bw'olengera muno gy'alaga gw'abaddeyo ofuuka eyeebuuzibwako. Mwe emyaka 4 mulinako we mutuusizza process mubawagira nti eriyo ekiriyo mujje oba mubalabula nti teri kiriyo temutawaana. Ekisooka ekitone nnyo bwe tumaliriza akalulu ka 2020 waliwo abaana banno 21 abaana ba Nuupu abakwatibwa e Masaka eyo. iPod yatuula Munyonyo. Ku side eno waaliwo Nobert Mao, Jim Akena n'abalala ne President Museveni yajja ne bamugamba twawulemu ababuzaabuziddwa n'ababuzaabuza abaana bali tubate. Era President Museveni nakkiriza abaana ba Nuupu 6 ne bateebwa abaabuzibwabuzibwa 6 ne bateebwa naye tewali akyogerako. Kyavamu iPod. Ekyokubiri ekiri ku mimwa gy'abantu olwaleero bwe tugamba okukyusa amateeka g'ebyokulonda tutegeeza ki? Lwaki olwaleero ebitundu 73 ku buli 100 eby'abannayuganda bavubuka naye balina ba MP 5 bokka nga be basinga obungi? Kisoboka nti Parliament byeteesa tebikwatagana n'abantu basinga obungi? Lwaki abakyala bali 146 ate lwaki abakyala naffe abaami tubalonda? Naye n'ogamba nti kati nga wano mu Buganda ffe tubadde n'omuvubuka ku Youth MP Buganda Bale Andrew. Ekisooka omuvubuka ateekwa okubanga wa myaka okuva ku 3 okutuuka ku 18 naye ng'alina okunoonya kampeyini oba okukiikirira ekitundu okuva ku booda y'e Tanzania paka ku Owen Falls Dam paka Nakasongola. Omuntu atannakola asobola okukikola? N'olwekyo tulina okwongeza eddoboozi ly'abavubuka mu bitundu ng'ebyo Parliament. Oli ajja kugamba nti ate Parliament twagala ekendeere. Yes, waliwo obutali bwenkanya mu Parliament. Twagala olwaleero olina constituency erimu abantu 300 endala erimu abantu 670,000. Twagala tukyusa amateeka nti ekifo okufuuka constituency nabazeemu kibeere ne population y'abantu 20,000. Olwaleero direct seats ziri 353 naye bw'ogamba nti constituency ebeeremu abantu 200 ojja kuzisala okutuuka ku 203. Then otunulire ne bwoga abakyala kati 146 on average buli omu akiikirira abantu 3,114. Bw'ogamba nti bafuuke 3,500 ojja kuba osazeeko. Then otunulire ebitundu ebyakola Uganda bye biriwa. Olinga tuzayo kukugatta districts ye West Nile,
West Nile, Lango, Acholi, Karamoja, Teso, Bugisu, Bukedi, Buganda, Busoga, Ankole, Kigezi, Toro ne Bunyoro. Kati abo babeere n'ababaka abavubuka babiri because kyolina okukola endabika y'Abannayuganda nti ebitundu 7 ba myaka nga 3 n'okukka wansi. Then kakibeere reflected mu parliament. Kyova olaba parliament eteesa abavubuka tebabiriiko, tebibakwatako. Therefore representation y'abavubuka eri wali ekyokubiri. Bwe tugamba nti etteeka omuvubuka wa myaka 3 n'okukka 18 tetwetaaga register mpya y'abavubuka. Omuvubuka agende ku polling station ne national identity card ye, balabe date of birth, buli muvubuka kuba akalulu tujjewo okugulirira okuliwo kati electoral college tezituyamba. Constitution ya Uganda yatandikibwawo yatongozebwa 1995. Yes. Erimu ekigamba nti buli myaka 10 bajja ku reviewinganga special interest groups. Olwaleero oli bw'abeera omukyala nga muto nga mulema nga mujaasi alina ababaka 4 abamukiikirira, nze nnina omu. Okyetaaga mukyala muvubuka mulema mujaasi alina 4 gw'olina omu, obwenkanya buliwa. Tukyetaaga ababaka b'abakozi mu palamenti. Mu parliament eri atali mukozi ojagede n'olwekyo then tukyuse waliwo ekintu DP kyemaze ebbanga ng'eyogerako okumalawo enguzi n'okugulira n'ensimbi mu by'okulonda. Kyusa okulonda kubeere ku kintu kye bayita proportional representation. Ekintu ekyo bakinnyonnyola kitegeeza nti kati parliament singa ebadde n'ababaka 5 obanga bwerina 3 buli kibiina ekyewandiisizza kikolenga lisiti y'abantu 353 amannya ago kigaweeyo eri. Okulonda bwe kuggwa bagatta obululu ne bagamba DP yafunye percentage ki, NRM yafunye percentage ki, ne bagamba kati ku babaka 353 percentage eno gy'otwala. Naye mu kukuba akalulu tokubira Mutenyo, tokubira Bamwine, tokubira Kyeswa, okubira Kabonero. Ojagede n'olwekyo tewali agenda kugulirira munne. Ate tujja kuwona n'ababaka ab'ekibogwe, kubanga buli kibiina kiringa agenda mu kisaawe first 11 babeera bakabiriiti. Ketulina kati abajjidde ku bubonero tetulina bibogwe mwebiri. Naye bajjidde ku bubonero batya nti kati nze bwembeera owa DP nze mbadde n'ennyonyi z'akalulu, wali bagenda kunoonya Mutenyo bamukubira akalulu kubanga banoonya Mutenyo n'abanoonya abagulirire. Naye kati bwe kibanga wali ogenda kulonda Nkumbi, ogenda kulonda Baasi, ogenda kulonda kana akaweddeko battery bakayita ne Nokia, si smartphone, ogenda kati balonda sayini n'omuntu. Kati bwe tugamba bwe tutyo, bwe akabonero kamwe ndowooza Mpologoma, nyinza okugamba Simba n'abalala. Bw'oba ogenda kulonda Mpologoma tonoonya Kyeswa, bw'oba ogenda kulonda Baasi tonoonya Bamwine. Kati ate tuli mu nkola ey'ebibiina by'obufuzi. Engeri eyo bwe tujja okutandika okukolera ku bibiina by'obufuzi, otherwise individual merit hangover n'okugulirira tebijja kuggwawo, kubanga twetaaga parliament, twetaagayo bagezi. Abantu bano Bamwine bakomezaawo ba Professor Kamuntu, yali MP mu 8 myaka 46, bakomezaawo Kiyonga, abali bawumula kati be bakomawo nga watali bakomezaawo Gerard Karuhanga mu Northern, bakomezaawo Nobert Mao, mwe Bakyeswa ate be tubadde tulowooza ate mukubye bakube. Kati essaawa bw'eneetuuka okugabana keeki sooka olabe obwongo obwo. Kyova ogamba nti obwongo obubadde busaana Mao nga yatudde mu ntebe wali nga sipiika. Era ye yavuddeyo, ye yavuddeyo. Naye ebyo byonna tubyogera kuba bye bibaddewo leero. Naye twetaaga
okwetunulamu ebintu ebyo tujja kubikola kati eno dialogue kino kye tulimu omukulu ogambye talina kibiina ayinza okuba akirina naye nga takyatula kuba tewali atalina ludda bw'oba tolina ludda ku nsi obukolako ki ono wa NRM oli wa gundi eno tazze ku lwa kibiina kati tazze ku naye gy'ava naawe olina gy'ova kati ffenna tuli mu kuteesa tulina okugenda mu palamenti twogerezeganye akadde nga kagenda katukendeera ebiteeso bye birungi bye biri mu cooperation agreement and mu cooperation agreement mulimu peaceful presidential transition mutuuseewa okukyusa obukulembeze kaakati buli omu kyayogerako it is a process yalina ekiseera nti tukoze cooperation agreement eyo yali ya myaka okuva 2022 eggwako mu May omwaka guno mulina kye mutuuseeko kye tutuuseeko kikino tukyogera nako kati oli awo nange tukyogera nako buli omu agamba President Museveni aveeko aluddeko okwo kwe kukyusa obukulembeze abantu bano bonna abagenze kanoonye kalonda agreement ekyo twali tetukyogera ngani yali akyogera ate ekyokukyusa amateeka g'ebyokulonda kooti yali yakiwadda ku musango gwa Mbabazi negamba etya yawa advisory teyalagira si advisory kitegeeza mbawadde amagezi oyinza okugatwala naye bw'otunula leero lwa Sande eggulo ne ku luli waabaddeyo abantu bagenda mu masinzizo nga bomaliriza Katonda tusonyiwe ebyonoono byaffe ffe tugamba bannayuganda tusonyiwagane buli muntu buli kitundu kibuliidinzeeko mu Uganda wano kati twetaaga tuddemu tukole ebyo tojja bikola ng'okozesa kifuba ng'okozesa kuyomba na kuvuma era olaba nti tubadde mu campaign eno kumpi ebadde a little bit quiet tebadde ngazi comparatively bw'otunula endala mu 96 DP Ssemwogere basinga kumukubira Butambala eyo ne Lukunjiri kati buli omu agenze alozaako President Museveni kakati nze nkubulira kyova olaba Simba tugyebaza anti bw'ojjukira naye kampeni ya Ssemwogere yafuna obuzibu mu Lukunjiri ne Butambala kati kyova olaba nakugambye first born bwajja bamuwuliriza mwe muli bannaku zino muli bannaku zino nti ebyo byonna bizze bibeerawo oyogedde ku lole yatomera abantu ku lw'ejjinja oyogedde ku akalulu k'ekinaana fe abaakalonderamu mwalimu obubokisi bubiri naye ng'oyingira akasenge nga kano olinga zze n'obululu kumpi 40 ayingira munda muli naye bwe bajjanga ne basanga nga bokisi ya DP ejjudde obululu nga sitika akabonero akabaddeko enkumbi bakajjako bakateeka ku ya UPC aka UPC nga bakaze eno kati nga bagamba bulaba bujjudde luli nga ebintu bigenze bikyuka naye tulina okubyeyongera kyova olaba kati bayibuli eri awo Old Testament ne New Testament agreement munageza obujja agreement bw'obuuza nze kuba siri mwogezi wa kibiina bw'obuuza nze tugyongeremu kubanga kati bano bansi bambi kye bakoze ffe twakikola myaka 5 emabega waliwo abakikola mu nkukutu nga bano be bawaako emmotoka eteyitibwamu masasi naye emikiro bagitambuliramu bulungi so n'olwekyo oba oyagala oba toyagala bw'ototeesa okuteesa kujja kufoosinga okuteesa naye nga kubanga toyagala kugenda mu field y'ababa mwine ey'ekifuba eyo bajja kulekayo kubanga they are masters of violence so ebyo byonna tutunulire South Africa bateeseza Kenya bateeseza Abawarabu n'Abamerika n'Abayisirayiri bateesa kati gwe wa Uganda bw'ogaana okuteesa naye ng'oli bw'abuuza ku ndagaano eyo tutuuseewa ensonga ezennya mu luzungu baziyita process kitegeeza kirina amakubo it is not an event naye olaba olwaleero kyekiri ku mimwa bw'otunulira manifesto ya DF zeziri so contract egenda kuggwako agreement eggwako mu June naye July eggwako July naye nze ngamba tugyongereyo
Kennedy zikiriza nkusibule abubaka butusesewo neyanzege okyawuliriza programu wali omukate wabula muliro kikunyiza ne kikusanyisiza mukulu magwa bakumpeera omuzindaalo ate naawe we tunatandikira eri bannayuganda bawulirize nga bategedde gwe bawuliriza otuwe ne submission yo omuzindaalo gwo neyanziza mukyala Kyeswa Brosi bannayuganda abawuliriza Radio Simba amanya n'eddoboozi zeegwafula Derek Oscar ndi musajja nsibuka nveye waffe Busia naye eno mu kibuga gye twajja okunoonya ku muwogo nfubutuka mukono neyanza nnyo omukisa gwompadde mukyala Kyeswa okujja ku mpewo era njogereko ne bannayuganda ku nsonga ezimu oba endala ezikwata kuli n'eggwanga nyongera okubajjukiza nti ndi wano mu capacity nti sirina political party gyenkiikirira siwe waawo bwekiri sirina political party gyenkiikirira era njogera ne kyenalise independent mind nti era wenna mpuliriza ali eyo tofuna katabo okuwandiika nti katono omusajja oba ono omuvubuka yayogedde era ng'awagira NRM era oba ng'awagira NUP nedda si bwe kiri mukyala Kyeswa nga njogerako n'eggwanga abawuliriza Radio Simba wabadde ompabudde nti tugenda kwogera ku post election trauma oba bakivunula batya mu Luganda post election trauma embeera ebyokulonda gye bitulekedde abantu esasage gye basigaddemu oluvannyuma lw'okulonda weebale nnyo nti eggwanga nga Uganda mpuliriza bakama bange abasoose okwogera eggwanga nga Uganda tulina okulirabira tulina okukozesa lenzi ez'enjawulo okulaba nga tetulijajingira ku inclined platform oba platform eyekubira tulina okulijajinga ne mu aspects ez'enjawulo, 1 being political, 2 economical, 3 social. Kati bannayuganda first of all twasemba okola what census is it 2024 and statistics show that twali 45,900,000 and something. If I'm not so certain, sija kuba nti ndi sure nnyo naye nga twali 45 million era nga bagamba growth rate yali 2.9%. 2.9% nga ba projecting anti by 2026 bannayuganda bajja kuba baweze emiliyoni 5 ku miliyoni 5.2 era nga mwezo demographics zali ziraga nti ku gender oba kyetwalise abakazi n'abasajja abakazi bali bazitowa 51% bitundu 5 ku buli 100 abo bakazi ti abantu abaana bato abarangingira ku 0 age oba omwaka gumu paka ku myaka 17 bali bebalina gundi bali basinga obungi muri negwanga abaddako okuba abangi bali between 18 and 30 betwalise abavubuka. Then abakulu abali myaka gisigadde ejo bebali baddako. Kati lwaki nsose kuba wayo background ya demographics za gwanga oba population nga njagala mbalage nti nga tetunayogera ku post election trauma oba ebizibu ebizenga akalulu kawedde tulina okumanya anagenda okukosebwa oba bubagenda kukosebwa obani asinzo okukosebwa campaigns n'okulonda kati wetuba tumaliriza kuba weewaawo ndi wano njogera naye waliwo omuntu nga bino bye twogera yeewuuyo bano boogera biki trauma bategeeza ebizibu kye ebibaddewo weewaawo nga waliyo n'agamba kiringa okutawanyizibwa mu birowoozo oba mu bwongo okusinziira ku ebyo bikubaddeko weebale nnyo so kakati wenzira ne mbagamba nti from an independent mind bwemba njogera ku trauma ebaddewo kuva mu kalulu nze sigenda kwekubira oba nkugambe nti ngenda kukola comments ku politics wa Uganda nnyo kubanga mujja kubeera biased tatagala mubeere kireese emotional stress mu bantu tegeeza nti abantu bazemu okutya wabaddewo okutaataganyizibwa mu bannayuganda engeri gye bawulira olw'okubanga ebivudde mu kulonda bamu tebakanya nabyo tiwabaddewo
wabaddewo kye bayita direct ne indirect violence mu ggwanga ffenna tubirabye sijja gamba mu tetubirabye then wabaddewo mu birabye arrests ezibaddewo abantu bazze babakwata abamu beewambye otegera bulungi mulimu be bawambye n'abeewambye wenyinza okulowooza mulimu abeewamba ne be bawamba kyonna kyekiri nga bwe kiyinza okuba tubirabye wabaddewo uncertainties kati nga waliwo institutions zetusuubira nti bwe ziraba this happening zirina okujjayo amaloboozi among others Human Rights Commission mulimu judiciary waliwo Interreligious Council yo tusuubira nti bwe babaawo nti bino ebintu bibaddewo lwaki mbyogerako bwe nti this has happened akalulu kubanga election process singa ukimanyi nti election si kintu kya lunaku lumu process nti ena gyetandikira nejekoma ate bwetwala ebbanga lyamakanga etwala ebbanga ddene era kukuza obujja enkalala z'abalonzi kugenda kuzikebera bapya okwewandiisa kusomesa bantu byonna nanyumyanga naawe kakati eyo process bweba empanvu wabeerawo time weetuuka nti ekomye kati bwekoma ekiddako ffe kyetwagala okwogerako era yakomye kati kyetuliko wewaawo omwami agambye ate nakoma kubanga eri ewaffe oba buyita obwasigalidde kigambo kigenze naye special cases nti ewaffe eri baleese obululu nga tekuliko nkumbi nedda si bwekityo bwe kyalibadde Electoral Commission efulumya kalenda ng'erina weetandikira neweekola ki neweekoma nti bw'eba ekomye kyonna ekitabadde mu kalenda tujja gamba nti waliwo kye bayita miscellaneous naye bw'oba okola budget ewuwo nti ya miliyoni emu ogamba waliwo ebigwa bitakoze eki bitalaze nabyo tubifunire tubiteeka so tetugamba nti process ekyagenda mu maaso process yakoma era kino bibagamba nti ekitanaggwa kyonna kyo tukitwalira mu miscellaneous weewaawo abayinza okubanga bakosebwa mu process eno nga ebintu byabwe biringa ku byenjogeddeko omukama abagumye era mujja kufuna obwenkanya kakati nze njogera negamba bajja kubufuna kubanga kati lino eggwanga oliraba lina institutions ate lina structures weewaawo abamu tuyinza obutakanya na structures naye lino eggwanga tubaddewo kuva 1962 nga tufunye obwetwaze kuva 1962 paka kati wetuli flag yaffe waliwo yali agiwambye nedda waliwo yali agambye nti Uganda is the most violent country nedda weewaawo tubadde tulina ebitusomooza ng'eggwanga naye nga muntu yenna aba ne bimusomooza amaka gonna gaba ne bigasomooza emirimu gyonna giba ne bigisomooza so sagala tukisibe ku ggwanga nti tuli bubi oba tabajja kufuna bwenkanya mujja kufuna obwenkanya weewaawo sijja bakakasa nti muli nze ngenda obubawa naye nze naye bujja kujja kuba eggwanga lirina structures ate zikola ezitakola nze naawe si byaffe byakukanyako kati nkunyumiza ki the President of the Republic sijja kumuyita linnya lye kuba mpa abantu abakulu ekitiibwa era tuliyogera sijja kumuyita the President w'eggwanga lino Mwami Yoweri Museveni bamudeclaringa to be the winner of the election ate nga awangulidde waggulu nnyo nnyo I think next to teto kisusa ngo wekyenda yali mu nsambu mmekaawo nenda kugamba nsambu mu bbiri waggulu nnyo nti ne waligambye nti yakubba gamba naye kali bwaba yamubba tugeze yamubbako percentage ya 10% era sigala tujijeko kale tugambe yabba 20% era asigala wangudde kuba abeera ku 50 tukakane yabba 30%. Awayinza obutawangula abasse mwana 70 minus that abasse mwana kati waba yasse mwana shekza bali kati bwe tutambulira mu mathematics wabasse mwana kitegeeza n'oli abasse abatuzizaayo mu kuddamu kitegeeza na bano baba basse bwabanga ali mu 40% kitegeeza yamuddako ali mu 10 ontegera bulungi saagala tugenderaawo bwe mudeclaringa bantu bangi abavayo ne bagamba tawangudde bamubbye akalulu bano ne bagamba obulu bono babukyusiza ne baleeta obwa bano ontegera bulungi ekyo ne tugamba weewaawo ffe tukikkiriza because kyenamaze okulaba population ya Uganda sinti bonna bali interested mu kalulu era bangi abatalonda bangi actually kana kalulu kenasoose okulaba nze abantu ke batawadde nnyo obudde
simanyi ensonga yasijja kugamba nsonga lwaki kubanga nze ng'omu nakawa obudde naye waliwo abantu abandiranye besibe nalabanga bo tebabiriiko n'olunaku lw'okulonda nga babagala tugenda kulonda leero lwawunaku lwakulonda nti ye ene nebuuza bano abantu tebagala ggwanga lyabwe oba tebagala kukyusa bukulembeze weewaawo bayinza okuba ensonga lwaki tebenyigiramu bo balaba nga bukulembeze obuliwo bwe baagala wenakyo yagala okwongereza kiki ekiyinza okutuyamba nkomawo eri kukigendererwa kyaffe mu mbeera efaananako bweti ki ekiyinza okutuyamba eggwanga okudda kwogeraganya bantu bayinza okwogeraganya olaba nga ekyo kisoboka okwogeraganya mu kiseera kino okutwala eggwanga mu maaso ababadde banyiize oba babadde abakaawu ne basobola okuva mu mbeera eyo ne baga nti kati nga bwawangudde tukkiriziganyiza katukwatagane mu mukono tuteese ku bino na bino gwawangudde tubadde ne manifesto yaffe nga nnungi nga bino bye twetaaga bw'oba olina bw'osobola okubiteeka osobola okubiteekawo ntutambulira wamu oba olinayo ekifo w'osobola okuteeka abantu baffe nabo ne baweereza naawe olaba nga ekyo kisoboka mu Uganda ya leero. Webale nnyo okumbuuza ekibuuzo ekyo weewaawo sijja kuddamu nti ye oba nedda kuba nja kuba nzigaddewo show bwe nakiddamu bwe ntyo mu 1980 kalulwako mukajjukira akaliwo mu 8 Mutenyi abadde atusinga naye naffe akaliwo mu 8 akaliwo mu 1980 bwe kaggwa bwe kati kyenyinza okugamba nga tuyingira bushiwo pozi ngogamba si kyekyo naye nga kyekyo twayingira ti bushiwo kati kabibwa ne kavaamu okuyingira bushiwo kati mwaka akalulu era bayagala okudayaloginga naye tekyafuluti nga tekyaleeta results ontegera bulungi tekyaleeta results katuze tubeera n'obululu naye after nga abantu bagamba oba tujja kwogera oba kwogera kunaavaamu results naye kati nina kyenjagala nkulage muno mulina eggwanga bwe tuba tugamba nti katukozese obwongo bwaffe tulabe bwe baba okwogera kusobola okukola oba nedda nyinza okukuleeteramu scenarios 2 esooka nti agenda kwogera naani gwawanguddwa agenda kwogeraganya n'awangudde batambuze eggwanga ekyokulabirako Nupu Party mu ggwanga lino likulemberwa principal aliwa oba Maggwa yamanyi oba bamwine tetumanyi gyali olowooza Maggwa agamba yekwese bamunoonya bamwine agaa nti gye yekwese aveeyo kagoba keteri amunoonya kati nange ansa nkuweri twali wali ne tulaba ku social media nga omukyala wa principal alaga nti bamuyuziza blouse bayingidde ewuwe ne bamenya ne bajjako amasanyalaze na story yali mpanvu nnyo nga bw'ogiwuliriza ekaabya era story yali mbi nnyo singa bwekiba nga kituufu nga bwe yakinyumya kibi nnyo era eggwanga lyaffe teryali badde bwe lityo kuba kisiga ekifaananyi ekibi nti waliwo abajja ne bamusukako blouse byonna ne bababikola ne mubiraba naye nga oyo mukyala wa principal mu kibiina ekimu actually biggest opposition party wano mu ggwanga kati ne tulaba nti president wa biggest opposition party wano mu Uganda teri amanyi gyakola ki gyali ne ba deputies be bali mu budukulu babatwalaganya ani yaliyogedde ogenda obakiikirira ani gwe balisindisa obakiikirira kuwa ekigambo ekyangu nti nina enkoko yange wano nina ne kasooli wano enkoko ye mulamuzi kasooli yanoonya obwenkanya kasooli bwagenda mu kkooti y'enkoko oyo bamubuuza aweddewo kasooli bwagenda mu kkooti y'enkoko ofuna obwenkanya enkoko anaafuna obwenkanya enkoko erya muki ebisagazi bigenze mu kkooti y'ente babiwa buki obwenkanya tebuli bifuna tebuli baawo so ngezaako kulaga nti waliwo scenarios ezireetera dialogue okubanga ekaluba nga ne bwe twali gyagadde egenda kukaluba on party by party basis nti bano abavubuka ba Nupu bo bagamba nti affe kasita kaluluka gwe batunoonya batukwata nabadde nsoma wano nga balaga nti 2000 Nupu youth were arrested during elections like campaigns yes period eyo yonna then 30 dead waliwo report yafulumye njirina kuno 2000 arrested 30 dead kati goyagala bebakutte baddeyo bagende boogere n'oli abakwata ate bakwatire ddala kuba bwe bayogereganya bagambye mu iPod esobola okutenkaaga be baali bakwatire Masaka ku mulundi gwe bakwata bameka obamanyi
and independent voice bakwata bamekoba mani tewali record twabalankaga mwabalankaga abakwata tewali record era omwana avayo n'agamba wali abana bavayo ku TikTok ne bagamba tuli eri tuli banji tulina nawe tube tetulina na wekyusizo nefe n'abatukwatira we are political prisoners gogamba nkaga oli agamba twali baki siyinza kwesiga social media webale nnyo omwawulagamba nti tuli 10 otegedde bulungi ekyo kisooka kyakubiri nti parties abantu bazijjamu trust political parties ziri mu Uganda abantu bazijjamu obwesige era bannayuganda kigenda batwalira ebbanga ddene nnyo okuddamu okwesiga political parties nti political parties omuntu asobola okugitunuulira ne objectives zaayo n'egyesiga abantu abesiga political party NRM zo wengambira nti bo bagyesiga kubanga erina kyeteeka ku meeza ajja tubuulira era kyeteeka ku meeza kyakubiri erina structures change commanding ko party nti NRM ina structures zinungi nti nsengeke era ogenda ku kitebe nosanga nti structures zawe ziri bweziti era ebintu ebabikola biri organized sijja bogerera nti mbakubira ekikopo nti abantu bona bagene mu NRM ne osanga political parties nga tezirina structures ziri clear tunotoka ku political party ngeri okuleta MP naye ate MP obanga tebamuvetinze bulungi obanga tebategedde nti kati omuntu tumuweereza tutengade tulishuwe biwandiiko bigenda ku expiringa 2 weeks after nomination nga waliwo question ya structures sijagendayo nyeyo kati ngankulaga nti abantu bajjamu obwesige kati omuntu gwe wajjamu obwesige kizibu nnyo okumwesiga omugamba nti genda yoteese tino banagenda n'emitima gyabwe nti bagenze kuteesa bajja gamba bagenze kulya era mukulu mukulu Council Yusuf Nsibambi yasituse n'agenda basinkana omukulembeze naye yagambye nti nebuuziza kuba politicians abalala ne ba religious leaders teyagambye nti nastusenzeka yagambye nebuuziza era ne bano ba political leaders abalala ne bagamba kiryoke era n'agamba nti in a period of 1 year abadde nga ayogera ne the president of the republic wabuuliza nti luli yabadde ayogera ki adde nga ayogerezeganya era n'agamba nze newuunyiza this time nti yatuwadde 2 hours and 40 minutes tatuwangako dakiika ezo adde nga tatuwaddeko dakiika ameka ana kuguno omulundi yatuwadde essaawa 2 ne dakiika ameka mukulu Nsibambi sijagamba nti yakoze ensobi kubanga ffenna tulina endobooza za njawulo ate sagala bano balobooze nti oli waba akoze ekintu we basinga okutegeera ye tategeera obwongo bwe bukoze eki bugadde bwe tuba tuli mwene ensi tetuloboozanga nti ffe tutegeera nnyo abalala bo tebategeera era kye yakoze kintu kya busiru nnyo musiru tategeera nedda kyenjagala tumanye nti tulobooza mu ngeri ya njawulo yayinza okulaba nga yamukubye wa NRM emaokota we NRM osegera bulungi lwaki teyasindiseyo wa NRM agenda akole ki ayogere n'omukulu ye yesitudde nze ngamba nti bwaba yasituse n'agenda ayogere n'omukulembeze ensonga ezimu kuzayogeddeko za releasing abaana be balukwata n'ayogera ku nsonga y'omubakaani ow'ebutambala muwanga kivumbi ontegera bulungi n'ayogera ku nsonga endala nyingi naye muwe mugamba nti bwaba yagenzeyo yagenze kulya njala tebaluma oba mulina nnyo kati sebo kiki tuyinza okuzaako okukomyawo emitima gy'abantu bannayuganda okukomyawo emitima gy'abannayuganda okomyawo emitima gy'abannayuganda njagala bwe tubanga twogera n'abana abantu because kati oli omukulu wa NUP mukama wange ono wa NRM bwe tuba twogera n'abantu first of all abantu bakoseddwa emitima gyabwe emitima gyabwe jaggwamu amaanyi abantu bafiirwa ssente omukulu yayogedde nti internet bwogikatinga down bantu bangi abafiirwa waliwo report yafuluma nti we lost a lot of billions of money abantu bafiiriddwa ssente abantu bafiiriddwa abantu baabwe kanate tetwetaagisa bate bakumamu muliro nti tekisoboka kyetwalikoze ffe nga bannayuganda abantu bagambe mbu kikola ki tikisoboka. There is always another chance egwanga tuliwe chance endala egwanga abana tubagambe oba abantu tubagambe bane muddeyo ku mirimu weewaawo mwafiirwa ssente naye mukole eki muddeyo ku mirimu mukole abavubuka mubagambe temuggwamu maanyi temugenda ku makubo temwokya bipiira social media abaana they misuse it
omwana agenda ku TikTok nagamba ensonga ezimu ze nalaba nze justifying abagalewo social media because nange sija gamba nti nawagira nnyo bagigalewo. Social media yinza okuleeta ekintu totukwata muliiso. social media yinza okuleeta ekintu muli negwanga nawa kanze nayagala ajiku social media yinza okuleeta ekintu muli negwanga gwe tutalabangako. Sagala bongere bagala sagala babagale naye social media yo giraba if you misuse it esobola okuleeta obuzibu muli negwanga ate ne tufiirwa nnyo n'okusinga ezo sente ze twafiirwa nga bagigadde. Because mukulu bamwine omwana asobola otekako kundi ku TikTok n'agamba tuli kutwandisa okwocha emukono mujje tukoleki nga tebali mukwocha abantu ne bajja ne batandika okwocha ne bocha ekibuga kyonna nga kiri worth 10 billion. Otegera bulungi kati ekyo kibakola sijja gamba nti badde mbakikole era bamnaye tebaddamu kukikola naye tebaddamu kukikola naye kyatuyambako. So kakati ngamba nti bwe tuba twogera n'abavubuka bwe tuba twogera n'abantu abakulu lwaki njogera nti bavubuka natandise mbawa demographics zali negwanga nti abantu abasinga obungi be bavubuka ate abavubuka bakola balina ebintu byebakola muno mu Kampala mu Uganda kati tubazeemu amaanyi tubagambe weewaawo bibaddewo naye tetukola ki eyafiirwako omuntu we tukitwale okwogereganyiza ku level y'obukulembeze okwogerezaganya ku level y'obukulembeze kijja kusoboka ne waliwo ekitajja kusoboka wansaze ekirimi nga nkugamba nti waliwo parties ezitajja kusobola kubeerawo kati abanupu bosi basubira kubanga zirina obulumi ate njagala nange ntegeere emotions zaabwe. Katono nnyo ku information bwabagiri kanso sagala nnyo ogambe nti abanupu tebagenda kujja mu submission yange mbadde very clear nenkugamba nti wetubanga twetaaga dialogue oba okwogerezaganya nze siri mwogezi wa nupu naye twetaaga okwogerezaganya nga institutions nga si muntu nti magwasumani nziruse nengenda nenfuna y'abannange baluuza banange kubanga kyetulabye Entebbe baluuzers mubaddemu n'aba NRM nga nabo baluuzers abafiiriddwa akalulu kali. You know how it hurts singo wakava mukulu nze nabadde nali mu kalulu nengwa nentayitamu obeera oli financial report nga weetaaga akuyambako kati okugenda wali ffe tukulabira mu context eyo nti gwotuuteyo lubuto naye tukkirize ono gwe balangiridde alayire aserekitinge kabineti then abali aba stakeholders nga nawe kwoli nange kwendi tweteketeeke nga institution nupe ejja kukkiriza nayo kujoininga nga tugenda kwogerezaganya ku dialogue eri meaningful era eri documented tetusobola kugana kugenda kuteesa because peace tujetaaga. Conclude council. Maliriza ngamba webale nnyo olw'ebirowoozo ebirungi maliriza ngamba nti bwobanga mugamba eggwanga lituule on institutional basis nti political parties zituule zikanye zidialoginge one nze nzikanya nakyo naye mulina okuba ne agenda walina okuba wa agenda tetugenda kukanya ku transition of power now ngomuntu bakamulonda le bamulonze jjo nga mutandika kwogera transition of power oyo tuwaddi omukulu kyabadagamba titwagala kwogera ku transition of power nga tabana bakulayira tekisoboka maybe ebyali badde byogerwako atenze kankugambe weewaawo musobola obyogerako naye newe mutani bwe tutabyogerako the government is very able kyogedde mu luzungu the government is very able to manage this country. Mukulu bamwine simanyi oba ofunye muwagizi naye kale naawe zene submission yo obuuza kubatuwuliriza otuye ekikunyiza ekikusanyisiza naki kyetuzaako oluvannyuma lw'okukosebwa okwo kansooke neyanza mukulu Prof Kyeswa yagala kutwala mugisa guno kulamusa abatuwuliriza mwenna ne mikwano gyange abali mu studio eno. Ekisooka ekinyiza wiiki eno lunaku lwajjo twakedde nga tufiiriddwa musirikale wa mukulu Deputy Land Commander Forces ate nga tuva mu gombolola y'emu mu Kyambalala. Obulamu bwe bwonna yali abw'amagye kubanga yayingira ng'akyali mwana muto at 61. He has served 38 years. Wow. So, Alwaro Mutima recently, he went non-stop. So, Ngegwanga tufiiriddwa. Kitalo nnyo. And he had done a lot of courses, military courses. I think he attended about 10
military courses from different colleges. So ng'eggwanga tufiiriddwa omuntu abadde akugguse mu byamagye ng'asomye ebintu by'enjawulo yandibadde ayongera kubangula abaana bato abayingula ennaku zino. Era bw'onva wano ngenda mu vigiiro eruzira atugenza ate abadde mukwano gwange ddala ng'omuntu. Kinsanyusiza almost bifaanagana nti twabadde tulina gye bayita tereesita. Tereesita kitegeeza ennaku z'omwezi 6 of February 1981 abantu ab'emusanvu abalina emundu bagenda e Kabamba ne banganga barracks namba barracks ya gavumenti abantu ab'emusanvu ne banganga barracks. Nze noyogera ekyo olina kyonnengeza teba 27 tebatya barracks bannayuganda obukadde obuwera singa nabo beekolamu omulimu ng'ogwo ya bulijjo bw'otula noyefumitiriza oteekwa okwebuuza how oba oyesiga ki 27 you are entering a barracks where they had collected all the arms from all the fighting groups. Emundu zaze baali bagikuba ebijje byali birwana byonna nga ziri awo naye mwali musanga kati tugende ekyo bayita okutunda omwoyo ng'enkoko emirensana. And I can assure you bwetanzitangitta wadde soogera nabo ng'abantu naye bonna ndowooza bagenda nga balaamye nga tuwaliwo amanyi ntajja kuvaayo. But they succeeded apart from late Tumwine who lost his eye ni yali emanduso. So twabadde ekigezi nga twefumiitiriza kubanga bannayuganda mukozesa ebigambo bitali bituufu bitya nti kujaguza. Muba temujaguza muba mwefumiitiriza. You are making a reflection. Ennaku z'omwezi 6 February 1981 abantu bano kigenderwa kyabwe basigaddewo nga bameka. There are very few remaining. Very few. Abantu bano ekyabatwala ekigenderwa kyabwe fe basigaddewo oba baasigalawo tukituusizaawa. Baafiira bwereere oba kibalwanirira kiina wekituuse wakituukiridde. So it's a reflection. So it was a good moment kati ngono jeno wonjogerako. One of the things I remember the late General Pecos Kutesa ye ekyamuteeka mu group eyo yali asoma senior 2 Masaka Secondary. Alina kati certificate ka white n'atuuka ku roadblock e Masaka ne bamujja mu moroka ne bamuvulunga mu Bisooto akasatikeni konooneka. Bwe government forces abaserikale ba gavumenti ne bamuvulunga mu Bisooto uniform ye neyonooneka naye kiki bamuwamu emigo bugije olunaku lwonna teyasoma n'addayo ye kuva olwo n'agamba basajja bano nfaafagana na so buli omu yagenda nga alina ensonga ye. Ebyafaayo biraga baalinga 43 naye mundu balina 27 abalala bo ne bakozesa engeri endala bakaramping just kuboga nakukola ki naye abalimi balina mundu baali 7. So abantu bagenda buli omu yalina ensonga ye naye nga leadership ya musajja ono ng'amanyi nti wadde bano balina ensonga za njawulo nja kubakulembera mbaggyemu ensonga eri national. Era abasinga obungi bagenda nga balooza nti bagenda kuwulira eggwanga naye bagenda kuvaayo nga bali mu kifaananyi kirala
kandi rino kiyamba je ku abagenda okuwolera eggwanga badda banunudde eggwanga. Yes, kubanga ebya bayingizibwa mu ntegeereza enjawulo. Because that time omuntu kugenda kuyingira amagye yali ono muntu alemye ku kyalo ababbi abakozi ba mbyone agende yafiireyo si kugenda kununula naye agenda afiireyo. Obukodyo mbadde mbusomako mu byafaayo mu bayibuli gwe bakyawanga baga nti bwatuukayo mu muteeke ku front line. Most of African armies, that's how it was. Abalemi ab'empisambi bansi yagaana agendeeyo. Naye bw'oba otunula ennaku zino I've been more involved. UPDF weranga tugenda ku recruiting. They normally give quotas by district. Osanga quota bagiwadde abasirikale 30. Naye abantu abataaning up 1,000 plus. Nga tebetagako 30. All of them or 90% graduates. Ekyali kyenyinyarwa. But now all professionals, doctors, engineers, lawyers, you can see how the engineering brigade chiekola kati. It is almost taking over. Lwakuba yewali kamera akasava. No. Magwabuzi. What I'm trying to say, oyagala kungamba nti olitwala abayiva batasobola omugamba kuyingira magye. The late Zed Marulu, Brigadier General Marulu, yatugamba nti bwebawamba government ya 85 ey'obuti mubawamba tiyalimu kubanga wadde yali mu magye naye tiyali ku mwanjo yali ngaali ku katebe naye nga muivu kati bawamba government gurupu yawamba yali tagiriimu yali elwaka alaba amagye gamwetoolodde gamusazeeko nibamuleeta kololo ku officers mess nibamugamba sibu kitukuleese wano gundi wadde leeta Ochola yali lieutenant that time nga ali mu Radio Uganda fellow countrymen what this government has been overthrown remain indoors talina kyayongerako olunaku lulamba nibaleeta Malundi sibu twagala wandiike lwaki twawambye government he spent 2 days in office. Kati kye kimuleesa eyali tabiri yali muivu yava Tanzania nga musirikale wa majenga mutendeke mulungi naye kubanga tiyali mu group zino zaali bamuteeka ku ebbali kati ekiseera kikyatu nga who can write us ensonga enunga lwaki twawambye gavumenti gundi ali ku Radio Uganda tuyana banange musigale wakati mufuluma Kampala muwambe n'amaduuka masibe era Director Ochola osenge enjogera njijjukira bagikuwamu Uganda bamufitina he should be among the presidents also konga ne yamalo nakurwana nga yakwatiridde gwanga Ochola Lieutenant Colonel Ochola he was chairman LC5 Kitugumu yamalako olunaku nga yakwatiridde yawe ebiragiro naye agamba nzirwa kituba nteeka mu bapresident abaaliwo kuba yafugira eggwanga olunaku lulamba nga yayogera. But the issue I'm trying to bring out and at least nobody expected and we shall have a time okubeera n'amagye nti omuntu muivu agendayo wiringiri nosanga ine empapula z'ekololo ng'akaaba tiyayiseemu mwabo edokita lawyer engineer kubanga baagala batono meaning if you wanted all of them are willing to join. So that issue of what we call professionalization oba Museveni omwagala oba tomwagala the terrorist of 6 February it is not in vain if when you talk about the military now in amagye nokugenda kuteesa kwati international level those classes you have them recently enyonyi z'amagye babadde bazikolera Russia babadde bazi rehabilitation servicing now we are doing it here Tanakasongola whether they have done it so
abalwana kuba nti Uganda efuna ejje ery'ekitiibwa erisobola kukuuma eggwanga lyaffe. That one was achieved, and it is for the first time in the history of this country nti ku governments 8 ezasooka eno ey'omwenda yeesoose okulaba nti ensalo zonna eza Uganda naye professionalism yalabise mu campaign. Nzija ate nsumulwe ng'osuna sumulula saagala biyise. So you know very well internationally now bwaba ekizibu mu continent ya Africa. The Secretary General of UN akasema akasooka Kampala banange twafunye akazibu wano munaatuyambayoko. So we are now Somalia wano tuli bwe tuti we export Sudan of peace, tuli bulungi. we export of peace, we are importer of refugees. That time we are exporting refugees and we are also exporting naye antife ab'omunda mwatufuukira leka ab'ebweru balye ng'ab'omunju bafe enjala. Manyi kankubule awukitanatuuka muleeta bali ffe tuli bubi abamu nasisinkana omuntu yenna either yazaalibwa bweru oba yagenda mu buwanganguse nobwaba nga amazeyo olunaku lumu n'okola komenti eyo agamba nti sirika kubanga kyayitamu akola ki akimanyi. They are not here because they like. No, conditions cannot allow them. Because a refugee is a person unable or unwilling to return to his country of origin due to a well-founded fear for persecution, for race, color, religion, political party, anything. Since well-founded fear, and what did you? Towona. So, amanyi ono mu Buganda walimu omusajja yayimba simumanyi linnya lye eyimba oliyimba nti kintu kyolina okigaya Jimmy Katumba naye bwe kikuvaako n'ozuukuka. Oyagala tutiisatiisa ssebo. Owaffe embalala gyenzaalibwa it is just 7 miles from town. Kati ku miles 4 wabeerangawo a permanent road block. Bagaganagana kwa mukononi oteekayo ekikwogerako ebbaluwa y'omusolo niwe teeka okuteeka ku siringi 10. Kati oli ajanga akola ki ng'ajjako 10 ki atwala kantu kasisa gavumenti y'oboteeyo bagijjawo jjukira zino simu tuzaaliwo waliwo Radio Age, Radio Uganda na buno radio butono tibwaliwo kati abasirikale gavumenti bagiwamba bano abasoloza sente tubamanya gavumenti bagiwamba bo bakyasololeza gavumenti eri empambe. One of my uncles yaratwara mata mu town abasajja bano batwara sente zaffe ba gavumenti ene yawambye oba gye bawambye naye vaamu nabaza naye mwe basebo muri mu gavumenti kyeyaratwa nga bano tebakiwulirangako ogambe anti gavumenti y'obote yavaawo kati muri gavumenti ki baatema emisinde nga baali bakitiizi kigambo bugambo ate nga kibawadde muntu wa kukyalo oli yabagamba bugambi nti abange ngakuwa ekususulya bwe nga tugamba kati weena eriko. So in our area basaturating a popular ng'omanyi nti olwaleero bagenda kubawa gundi olwaleero bagenda kubawa gundi tolinawo obalopa byalinga bino bye tuwulira ebyabatemula nti ku luno tujje ab'egindi mutwetegekera alina sente teeka ku mulyango. Even Bazilio Okero yagamba omusirikale osaba otya omusaala ng'olina emundu. That is the chief of staff. So we have moved a journey. Now bwe tubanga tutambudde olugendo olwo ali ekyobuuziza nti naye gwe mu kalula kabaddewo alabye otya. Now it takes two to tango. At least you can come to Radio Simba and you question the conduct and the character of a soldier. Just that. Nuchimandi ojja kukibuuza obuzi commissioner wa government erugendo yubake. It was never unheard of. Kati
kati mulimu gwange commissioner wa government okuteeka wansi okutu alabo nabadde mbuulira olunaku lw'eggulu n'abagambye nti kaluka nakakagwa waliwo abantu 2,700,000 bagambye nti tebakkaanya n'ebyawandiikiddwa mu manifesto eno wadde musajja mukulu abyogedde wadde ffe tutukola ki tetukkaanya like tebabikkirizaamu tebakkaanya nabyo anti bo bagenda mu kulonda tebawadde kalulu ako abadde yogeredde mugero obutawa kalulu kyabadde kiraga nti tebakkirizaebiwandiikiddwa wano kati nze nga commissioner birungi nnyo naye tetulina kukkiriza nti kati nze nga commissioner akola ne president mulimu gwange okuwandikira president nti wano tuteekwa kubawuliriza because they are all Ugandans. There is 2.7 million people abagenda ne balonda ne bagamba nti ebirowoozo byabwe muno tebiriimu so tuteekwa kubawuliriza nange kambereko bendi presentinga tugamba nti ebigambo bye tubiwulidde nnyo naye tetulaba bwe bituukirira it may be that way but because I must ask nteeka okumanya ekyo byomu ebiriri naye tubituukirirwa oba tebiriimu mwebiri naye bikoma mu kitabo tetubiraba eno ku ground kati munfuna gwe leka nitutuula kuba this is our country wandi badde ogamba tukole tutya okulonda kwawedde we have to move forward n'ebizibu byako now tukole ki naye omukuggwa nti nkyenkutemera categories mukuggwa mulimu abali makomera mulimu ababuzibwawo mulimu abanyiga ebiwundu mulimu abafiirwa abantu baabwe mulimu ababbibwa akalulu mulimu abafiirwa ensimbi tuufu that's what I'm saying nyina obuvunanyizibwa okuwuliriza abantu bano 2.7 million abataalonze manifesto eno kapya ki akabalina okulonda kwawedde kulinga bwoba katugambe ng'ogenda Mbalala otuuse Mpigi osanze emmotoka yakafuna accident waliwo abafudde waliwo abalwadde waliwo abavudde mu balamu bw'otuuka awo tosobola kutandika kubuuza nti ani accident yavudde ku kyeno osooka n'otaasa abakyalinamu akangu bwangu n'oddako n'ojja kwabona baafudde bwomala kutereeza simubuuza naye tosobola okutandika nti banange ani abadde adduka ennyoni kiki ekyaleesiyoani eringa bataawa bafuwa musaala we are trying to correct what do we start with nze njagala kwebaza mukulu ani Nsibambi ne tiimu gyabadde nayo and I'm going to look for them bwaba Bannayuganda bunteekwa kunoonya beebo ate gwe bakyakwetaaga nga bamaze okutuuka waggulu kuba baali kwetaaze kubatuusaayo nedda nze manyi nasoma diplomacy if you didn't know ati omukola muti dialogue has a series of meetings and caucusings kongo oleeta proposal yo nibajja mu committee ntono netula ku proposal eno neraba biki ebisande kuteesebwako na biki ebitasaanidde abakooti bagiyita conferencing then egyo mugijjayo nemudamu it's a long process naye lwaki nteekwa kubanoonya balina eggwanga lyabwe ku mutima you see no, that one I'm an expert on it ekyo saagala nkulimbe ekyo balina eggwanga lyabwe ku mutima they like their country. You see, ekiwangaza amagye is to depend on intelligence. The intelligence, the stupidest intelligence officer is the one who trusts his own shadow. No one will tell me we don't take them for granted. Wakiri ekikubamu awo essasi nomanya nti nkikubye tekifudde. So bano million biri tusobola, but these are Ugandans. We did wawangule, but we must aba Bible abakiza mu Bible. Toto ne no oli muve. Musajja aleka endiga 9:9. Nanonye emwe yali ebuza. Tiyatende zino atebuziga kubanga bwokola ensobi n'otaginoonya eri ekyatuteeyo kino n'endala nenga mukama wo ebyabirowoozaako nga bw'obyogera ate oyogedde bulungi
mukama wange kamukubulire nti bwotunulya kabineti y'olwaleero nekuva ku 96 nokutuusa olwaleero almost third of the cabinet members yarwana nabo almost either by use of arms or politically. Every stage building the cabinet egenda kujja ojja kusangamu abadde bamukuba mayinja tubbireko mulimu ko opposition tumulindirire n'essanyu mwenare mwere kituyita strategic patience oyinza kumunyooma mu kirala naye President Museveni mugumiikiriza okujjako nga tomulabye foma igigi yatugamba alinga Yesu bw'omulabako strategic patience bw'omulabako nibigamba nti mwayombera biki manya mwamukuba kyesamanya oba foma igigi yali yalabako ku Yesu kubanga ogerageranya ekintu ku kintu kyomanyi naye kati bw'otuukayo kubanga President Museveni wotuuka wali abantu bano babeera mu obadde ki asooka the way he welcomes you it's as if you have never quarreled in life then natandika kukeepinga with praises bitandise biti kyova olaba abasinga obungi abavuganya NRM but tebagala kumusisinkana deliberately kubanga jakubuuza lwaki tojja nitukola gavumenti yaffe nga n'ekyokuddamu tolina kikugaana kujja mukole lino eggwanga lyammwe kiki ennyo kikiri awo. There is no group he has not talked to. Yari yaganyi eyasemba yari yakonyi still accepted. Eri kyamala olutalo wakonyi kugamba nti I'm willing to sign a peace agreement with them. Kata abali baba obuyambe bati bakyana kyakukola baganyi buganyi tegeza musajja mubulize so awuliriza ate sikuliriza bukoka magwa togenderayo nganda bana otandise okukiriza no and atulaga nti mubulize nnyo but what about the political question sinakulaga because mukulu wa mwine sinakulaga koka nkugambye sagala kumenya manya g'abantu but there are people who are in cabinet and they have been there for longer bonna barwana bari bamurwanyisa hatubamanyi politically recently there are people before binene mu NRM they have been opposing him hanti abo bebakyusa engombo ne bagamba nti for God and my stomach abali ekyokulya bwe bagenda. Let me tell you must his question is very simple. Bakubuza ekibuuzo kitwalo kigatte ku submission mwami President Museveni okumitinga abo abantu bogambye nti abali mu cabinet byoka bonna abasinga bonna baali bamuwakanya abasinga obungi ensonga ze baali bayimiriddeko bagitereza. Can you treat diarrhea by closing the outlet? No, it's not closing. You see nakati nkikuwulidde nti nyina obuvunanyizibwa kunoonya lwaki abantu miliyoni 2.5 tebawadde Museveni akalulu kubanga balonze. Olinako ensonga ze wazuddeko now ekyo bw'okitwala nti kyakusaaga because we have other leaders who have been here kubanga ono si asosejjukira we had other former 8 presidents ono wa mwenda. We have in the neighboring countries. Naye nga ate ku myaka gyaffe emingi alina kaana. Ante ekimuleetera kyekyo kyennyini. Bw'ate tannalaga nti agenda. Ekireetaana kyekyo kyennyini. He's willing kubuuza nsonga ki gy'olowooza twandibadde tuteeka wano ku lwa Uganda yonna tugikole ffenna wamu. Naawe n'ovaayo ng'otegedde ensonga yange. Guno mwami Mutenyi avudde agenze. Aba DP badde bakaayana ebiseera bingi nti UPE was part of their manifesto of 96 yajja ne Semogerere kati mwanga mwali mwina UPE ono n'agikiriza n'agitwala n'agiteeka mu nkola kati no UPE yali abeesije izijema aba DP ku Semogerere kye basinga okusimbako etwazi musolo gwa mutwe kyo kyali kya FDC ate tutandise bibi kyanganya. So but what I'm trying to say nti ensonga ez'abakulu zibadde zibakaayanya ensonga zikolako zibakaayanya yeki ekino akatukitereeze kati bukyayo kiki kiba kikaayanya ate magwa tuche okyalina ekikukayanya oba mbaleke mugende ne bamwine omukulu bamwine ovaamu ebigambo birungi nnyo
era omuntu bwakuwuliriza nga obadde omukwana mutwala mupateyo omutwala oba omuntu tenaye nina kibuga bibiri tukakasiza nti omukulu awuliriza era omuntu bwamutuukirira n'agamba alina ensonga yagiwuliriza bamuyitani mwami Mutenyo abadde wano natugamba nti bakola agreement ki Cooperation agreement. Atugamba kyebasooka okwogerako ali peaceful transition of power. So omukulu omuwulize nnyo era nga bw'otukakasiza nti awuliriza. Agreement yetuse kugwako. Teri kabonero kalaga. Tatugambye nti waliwo kyebatukako kya peaceful transition of power. Oba ne bagamba nti kale tuba mutwe emyaka emirala 10 oba 3. Tekiriiwo. Ekirala golobooza nti awuliriza because he has different capacities. The President of the Republic Tata Chisoka jajja kuba ina abazukulu ate mukulembeze ayinza okuba muwulize we wawo nga tata nenga bujjanga ofisi yengo mukulembeze kata uliriza ayinza okuba muwulize nga jajja so ntwala mwa ekya cooperation agreement ekyembi gundi Mutenyi tatuwadde copy nga bwada tusubiza naye I'm very sure teriwo naye atera kyenzijukira nsonyiwa mukatono muzeyi kye yayanukulanga ebyo biwedeka twali tunyumyamu ujajega na cooperation agreement teriwo just kirindiriza tuleke ngonya tubulire ebifa mu nyanja my take on the question katumuwa budde I'm very sure in that cooperation agreement if they talked on transfer of power I'm very sure they did not say when and what will be the process. The proceeding. Tebayinza kuchogerako ne batalungamya. Agreement yona ebeerako na ekirungi Mutendikide ne weekomera. Mutenya tugambye atusubiza copy. But I'm very sure they did not say when and what will be the process. Tebalina copy. Bajijjawo. Now but the issue jintayagala munzijeko yeso ya kifaananyi kye eggwanga lye bayita Uganda. It must be for all Ugandans. Oba mwadini ki oba olumuwanvu otya ndi abannayuganda bonna kyenkanyi. Therefore bw'obanga gwe pate wawangudde nabana bwawangudde bonna bannayuganda. So all the programs must embrace them. Bw'abaga wadde mwampangu naye mwankuba ekikundi you must listen. Does it need government compensation? What is it? That's how the country can heal and move forward. And that's why I'm saying President Museveni because a banga katika nkulage. Could you believe President Museveni is the one taking the family of Idi Amin? Could you believe that he's the one taking care of the family of the late Obote? Former presidents. And out of his magnanimity, Sigamandi byari muteka ni yakitandika. Yes, ni yakitandika ngaye Konyi, Mama Okonyi. He's the one who took her over until she died. So really, twogera ku muntu amanyi byafaayo byaffe gituvudde nekitulaga. Ekyokubiri kisinga obwe nakyo kikulu. I can't deceive you. Kagabere maje, kagabere fa bakozi ba government. Ntutuli balungi. No. Others make mistakes. Nga bazimanyi. Abala bakola mistakes nga tebazimanyi. Knowing or unknowing. N'ekyenjawulo ule kitulina tusobola kuwuliriza ntutereeza ngaddi we mwali mu nange njagala kusoomooza kati I'm a commissioner in the president's office bw'oba olinayo ensonga gy'olaba nti twandibadde twagikolako team up with you gireete tutandike kugikolako fembi njirete kati yonna gitwala mu ofisi ye temujja kufuula studio yange ate ensisinkano yammwe okwata ensonga yo bamwine akulagirire ofisi ye
nebo oyita wano wansi onokkirira otuuka simple one is here no bamwine wabadde kati agikuwa. bamwine nina namba yo it's okay thank you ne bamwine ulirizaako katogenda oyingidde wano oyingidde n'akatabo kano yes bamwine sire luno omulundi ogusoosenza okubeera nawo ku show ne mu campaign walina akatabo kano ng'ekiraga nti gw'olina support gy'osupporting yes amateeka gonna mu ggwanga lino tegakukkiriza kubeerako na side nga temulaba kutereeza birala byonna amateeka agavuga commissioner tokkirizibwa commissioner in president's office amateeka gamufuga gamba you a public servant right I've never done an interview in my life omanyiko constitution no you are appointed okay you have a privilege but you are a public office no there is a difference you are depending on mutenyo mumugende mpola cooperation agreement yina ajisindise bamwini cooperation agreement mumpe mwedakiika emu omutwe gwayo cooperation agreement between the National Resistance Movement and the Democratic Party unabategana ntiteri atusharingira tetusobola gisoma yonna mpanvu naye bwe ntuuka ku nsonga and the process olaba nno bwe mpaalusa obupaalusa anti nina kanso leero luno naye mutenyo naye annimbye waggulu tekuli deeti naye wansi kuliko emikono kandaba oba wansi waliyo deeti yino wansi of parties set their hands and seal effective 20th day over is this 07 July 2022 National Resistance Movement nendaba omukono gwa President Yoweri Kaguta Museveni guli gwentera okulaba Democratic Party n'ateekako omukono guno siba bagwani kuba mikono n'emanya ekibuuzo kyo kyabadde kigamba that will be done when and what will be the process ebyo tujja kumala kisomamu tukyogereko ffenna nga tukisomye ebyamutenyo byakutuudisa nakutulekanga tu mawo n'abantu be bikola it was a milk kafunireko bye bafunirako nze kibuuzo kyange kibadde eri bamwine ogambye tubeereko n'ebituleeta mu tusootinga nze ensonga gye njagadde osootingire yeeno erinda akatono maggwa katulabe kyagusa oleete awuliriza ali ku radio Simba bwakuwulira ng'oli wa Nuupu n'awulira engeri gy'oyogerako ku ba DP olowooza muli afunamu moraalo egamba nti mulina programu nze ndi mu gavumenti nga Nuupu obanga opposition nze ndi mu gavumenti munnauganda nze ndi mu gavumenti nkugambye wadde NRM yawangudde tulina obuvunaanyizibwa okunoonya abaana batawagidde NRM gwe yes naye mukama we si byaliko the winner is taking it all katate tewa kintu kibi ng'okumanya that's why you see up to today tulina ba vice president babiri bali kept somewhere tebalabire that's what I'm saying babalese over 48 hours tulina presidential candidate we bavandalize mufambye lwakubanja ayita mu cooperation agreement kinagwa kitya nze mabine kyekwagalako kintu kimu munzikirize mbasomere ka part B aka objectives kansonyambaako wano part B objectives one it is here sobola okukwata part B objectives egamba the parties agree that political dialogue shall take place at regular intervals at senior official and political level and cover all aspects of mutual interest. ndowooza era dialogue gye tuliko enteeseganya osanga ze tutuukako zaava mu agreement date and the process naye date and the process gye twali twogerako ebadde ya transition of power. That's what I'm saying. Abagezi baffe bamawo we bagenda eri jjajja waffe bakkiriza nti di wagenda okututeera di wagenda okufuna transition of power because that is the political question eyamutwala mu nsiko si lwakuba nti abantu tebalina mmere si lwakuba nti abantu bali political question is the reason kubanga abawuliriza bateekwa kufuna mu programu eno
tulina obuvunanyizibwa nkugambye nti naffe abakozi ba gavumenti tulina ensobi ezitukola either mu bugenderevu oba mu butali bugenderevu. Ekyenjawulo nti olwaleero mu Uganda wadde bamwine commissioner mu president's office bw'akola ensobi olina w'omuloopa and they will deal with him. That's why you see when there is a reshuffle, for instance, either of cabinet or RDCs, people don't come back. Others get imprisoned. Njagala tukomewo nga tuwumbawumbako tukole tutya. So nze whether you like it kyekiyinza okukolebwa okutwala eggwanga maaso for basoma strategic intelligence tuwaliwo olutalo lwali lugweredde ku front line n'omulwana mutya the last dot you're going to the boardroom ne President Museveni yali awamba government yayita abantu nabbingo era ne nabbingo buyagwa enteesaganya zagendanga mu maaso. So it's important all political players abaagaliza Uganda ebirungi batandike okutuukirira bannaabwe kumanya nti eggwanga litusinga obunene. Nze kankule twali kintu ekinnuma essaawa eno gavumenti eri wiringi okubaako byeyerekereza kuba ekigambo kye tuyita enteeseganya okufuna emirembe kitegeeza nti buli omu ajja nga lowooza nze nnona buwanguzi bwange kitegeeza nti eriyo ebimu ggwe byojja okuleetinga go bireke bigende nga bwe biri yadde bikunyiga yes olowooza kugambye ekyokulabirako President Museveni yalaganye okwogera n'ekkonyi niye gamba if it is the one to bring peace I'm willing to go and sign until Konyi chickened out. So kati twali kinnuma ennaku zino ondaba obusungu obuli wakati abantu ababbiddwako akalulu muyinza balowoozaako wakati wa NUP ne DF nokola ensobi nobasirira mu ruumu eno omutavaamu wogenda kulaba obusungu obuli wakati wa PF ne FDC kizibu kati nebuuza really ffe abutwala budde bwaffe kukola research nitusoma ntwewaayo ku lw'obulungi bw'eggwanga mutuyambira kanga mututima ye tutya and me have come from government and presidency we are saying twogere n'abantu bano bwabanga wali kyasoba tukitereeze naye katulabye attitude ya muntu wange bwe nga bawadayogera kati kankubuulire ebyo byabaddewo tubagenda kudda mu kulangira president mulala. The question is very simple. How do we organize ourselves? How do we pick the species? And how do we reconstruct? Naye wansobya yes wansobya either ninzikiriza ntunakusobya oba ninenye oba how do you call it muntanza tukutanza kituufu kyoyogera the healing process. So really you compensate the vigilance teyamba kubanga HNB nga butulira mu studio bali abatuwuliriza tuyinamu abutuyita dogmatic fans bamwina kyogedde ku radio Simba kituufu bwaba yakyogedde kituufu HNB simanya kyandoozeza bwatu simanyi n'atandikirawo n'akola ebibye. So mwenga bakulembeze mwina obuvunaanyizibwa okuyamba abantu abatugoberera n'abatuwagira twogere ebintu by'obuvunaanyizibwa tumanyi nti eggwanga lino twalisangawo tujja kulirekawo n'abalala balisikire. So n'olwekyo tosobola gamba nti ojja kutereeza eggwanga lino nga toyagala kwogera n'abalala. nze bamwine Kanso Siibula ngenda kuwa Siibula Mukulumagu toyanza nnyo abawuliriza radio Simba ebirowoozo bibadde birungi nnyo ebivudde wa mwami Bamwine n'omukulu naye Siibula ngamba nti mwena abali abawuliriza tetukkiriza oba temukkiriza muntu kubakumamu muliro oba kubagamba nti waliwo ekigenda okukyuka kuba nga bwe bagambye oba nga bwe kiri we don't expect to reverse the election results tukkirize nti tulumiziddwa abalumiziddwa tukkirize nti tufiiriddwa abafiiriddwa then tulabe ekiddako abamu tuyinza okugenda ne tusaba naye nze mbadde mbasaba nti bikyuka ate embeera emala neeterera things get better with time mbadde mbasaba era nga ngenda nti
buli omu alina kyakola akikole ebintu ebipolitika biveeko akole ekitwala eggwanga mu maaso kuba ekitwala eggwanga mu maaso ng'ogyeko ebintu ebiri politika magwajja kugwa mu bulago mbwe mutwemwagamba ebyobufuzi ffe tebitukwatako naye ate nga bwebijja bitukwatako naye kakati aspects ezitwala eggwanga lino nga kugamba they are economical, political and social. Kati ekiri political tukirese. Kati what about what is economic? Tukirese nekikyagenda mu maaso. Of course politics never ends. Naye kati tudde ku economical. Kati tugenda kudeka tutule twekubagize lwakuba baatu wangula. Chobola abamina bagamba mulime emmere. Abaana badayo ku masomero bambaze leero tubadde tujja mu mulengedde wama. Budaka wala wamma kangu wakadde osiibule. Gwoba otugalirawo ng'osiibula. Manyi nze wendabye mukulu wa Mwine ng'ayingira wano ng'akuta akatabo ke tuyita agreement political party gy'ebeera nayo ng'esaba obululu ng'obululu bwawedde sigamba nti mukozi wa gavumenti nti akuta akatabo kanayiseemu kuba yaddeyo kanene mukozi wa government takkiriza mu code of conduct takkirizibwa kubeera mu partisan politics. My friend togenda kubuza abantu wano okimanyi bulungi osasula consolidating fund sente za mu omusolo ensonga oli mu position oyingira nakatawo kano nemanyira ddala n'abaradisi banno ab'okulembera betubadde nabo ku platform z'enjawulo nga nzija mbagamba nti bino ebintu etumingolinga wetuti tugenda ku ending eggwanga lyaffe omusuubiramu kimukulu maggwa RDC olwaleero nga twamaze akalulu President Museveni n'abanga yalangiriddwa tukyali ku government enkadde musuubira tayinza okuyingira wano ne manifesto ya NUP oba manifesto ya FDC nga ye omukozi wa government omukozi wa presidency ng'ali mugiisaamu amaaso naye ayingidde wano ng'era akulaga nti akyakutira kadingidi kakati ku nsonga eyo najja n'atugamba lwakuba toyagala kale kankubuulire nze Katonda ekiyanyambako nasoma. You will not invite me in a show ndage ntino kusomera situukangayo. If I cannot know the manifesto of a party which has won and which has lost, then I don't have a space in politics. Kale kyabadde abuuza nti eyanupu nga togirina agirina nayo neya DP agirina neya DF agirina neyo Lusani yabadde ngamba ya Lusani ya DF teyali mu kalulu ka president. Tugenda mu dialogue tugenda mu reconciliation. The question is twanyizagana ki? Tetusobola kubeera wano nga tutandise buli muntu mugende mu reconciliation ekibuuzo kiri nti bakinologinze ensobi ezibaddemu okutuuka okwagala okusinziira ku submission ye bakkiriza okusinziira ku submission ye yakkiriza nti ensobi zaaliwo ye nga naye mukulu we tanaba kukikkiriza nze prose njagala kuteeka ku record President Museveni alina capacity eyita political parties oba eyita ba players mu political parties n'abatuuza nga jjajja w'eggwanga va ku ya president naye asobola okikola nga bamwine wayogera nti ye walaba nti waliwo 2.7 abataalonda manifesto eno lwaki tebaalonda nti tusobola okudda nabo wamu ne tuteesa president w'eggwanga asobola okukoolinga people kati kufa abali wano kanziremu ekyo tumalirize kufa abali wano magwa munzirizeeko ku muzindalo gwange tugamba nti bw'oba oyagala okumanya ebifa mu nyanja obibuuza Gonya kuba gyesula kati ekibuuzo ekyo ky'obuuzera gwe tuyinza okukibuuza ate ye bamwine kuba yaviira ddala eka kati yatuzzeemu ng'agamba nti ebyenjogerezeganya bye bateesaako crocodile it's okay abeera muli naye ffe ababeera eno nga bafishinga buli wojjayo n'ojjangayo fish oba omanyi bebaza bwebaza abatuwuliriza eddakiika esigadde mukago okuwera mukago ogw'ekiro katuddeeka tunaddingana sande ejja puroguramu wali omukka